ng'ekibiina kya National Unity Platform kikyagenda mu maaso n'okubeera nga kisunsula abeegwanyiza kkaadi y'ekibiina kino ku bifo eby'enjawulo ate era mu bitundu eby'enjawulo. Nkuleetedde lisiti ey'abakulembeze mu kibiina kino nga bo kkaadi eyaabwe yagabibwa dda mu njogera ennyangu, either nga ku kkaadi eno tebalinaako be bavuganya oba nga ne be bavuganya nabo amaanyi geewunzikidde nnyo ku sayidi yaabwe. Kati nkuleetedde lisiti eno ogenda kuba ng'ogifuna newankubadde ng'akakiiko ka EMC oba kye tuyita Election Management Committee nga kakyagenda mu maaso n'okubeera nga kasunsula ku bantu bano abeegwanyiza kkaadi y'ekibiina kya NUP mu bifo eby'enjawulo nga bwe nkugambye. Kakati olukalala lwe nkuleetedde kuliko abo nga bo kkaadi yaabwe eri confirmed tebaavuganyizibwa era nga kyakakasibwa dda nti be bagenda okukwatira ekibiina kino kkaadi mu kalulu ka 2026 nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tewali muntu n'omu yamuvuganya era eyo yo kkaadi ye yakakasibwa dda nti yagenda okugikwata. Ngenda kukusomera n'abalala mukutu gwa Red Zone TV kwoli we bali kubanga okyagoberera gwatambula naffe ate nabo kubanga otwegattako kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kale ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate tubeere nga tutambulira ddala ffenna. Ntandise ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kkaadi y'obwa president ekibiina kya National Unity Platform eno erabika yakakasibwa dda era njagala okutegeeza nti 100% yakakasibwa nti tegenda kubanga evuganyizibwako. Kkaadi ya Joel Ssenyonyi Onnakawa West eno naye eri confirmed 100% nti Joel Ssenyonyi yagenda okugikwata teyavuganyizibwa. Kkaadi ya Kampala Central David Lewis Obongoya ono nga secretary general mu kibiina kino kkaadi ye nayo yakakasibwa dda nti yagenda okugikwata oluvannyuma nti neeyali yazze okubeera nga muvuganya yava mu lwokaano ku nsonga ze yannyonnyola. Kugambye yakulidde ekikoto kino yakulidde ttiimu eno eyaabo nga kkaadi zaabwe zakakasibwa dda. Ronald Nsuuga bali mu ezo ono nga ku kifo ky'obwa Lord Mayor kkaadi y'ekibiina kya NUP tewali muntu n'omu yavaayo kubeera nga agyegwanyiza. Kuliko n'abalala Zaake Francis Butebi Mityana Municipality kkaadi ye eringa ebitundu 9 ku 10 okubeera nga agenda gikwata oluvannyuma lw'okubeera nti muvuganya okusinziira ku statistics amaanyi gesulikidde nnyo wa Zaake Francis Butebi kitegeeza kkaadi ye eringa ku 95% okubeera nga giweebwa. Alex Waiswa Mufumbiro Nakawa East onaye kkaadi ye eri 100% confirmed nti yagenda okugikwata lwasanga tewaafayo muntu yenna okubeera nga givuganyako. Constituency eno bali mwezo yali akikirira then kati yagenze ku World Mayor Alex Waiswa Mufumbiro deputy spokesperson kkaadi ye nayo eri confirmed nti yagenda okugikwata. Muhammad Muwanga Kivumbi Butambala County deputy president w'ensonga za Buganda mu kibiina kino naye kkaadi ye yakakasibwa dda nti tewali muntu yenna yavaayo kubeera nga ate agiramuza. Kakati awo bwetyo ne tuva kumanya oba oli awo ge mubadde mumanyi newankubadde nga gakyaliyo olukalala nina wano abantu abawerera ddala 30 benjagala okuba nga nkuwa ku lisiti eno abamu mbakuwadde naye ng'olukalala toto bangi bakyagenda maaso n'okubanga beeyongera newankubadde nsazeewo nkuweeko bano okusinziira ku dimandi nga bwe badde. Sooka osubscribinge ogende mu comment section oteekemu obubaka bwo ku nsonga ez'enjawulo tubeere nga ate tutambula ffenna. Kakati wuliriza, waliwo omukulu amanyiddwa nga Peter Mpaka constituency bagiyita Mbarara City North agambibwa okuba nti naye kkaadi either agirina 100% oba nga tewali muntu n'omu yavaayo kubeera nga agivuganyako. Amwita Peter Mpaka ayagala kifo ekya Mbarara City North. Kumanyirwa nga Wandeka Godfrey Kavule ono ayagala constituency amanyirwa nga Kibuku constituency kkaadi ya kibiina kya NUP teyavuganyizibwa. Oba oli awo ng'amaanyi geesulise nkugambye ebitundu ebisinga mpeereddwa buweerwa bifaananyi bino era ne bantegeeza ensonga zino. Kakati either ng'amaanyi geesulikidde ku sayidi y'abano benkuwa oba nga tebaavuganyizibwa nga tewaavayo muntu mulala yenna yeegwanyiza kkaadi yaabwe. Oyo golaba Wandeka Godfrey Mpaka Kibuku constituency gyayagala kkaadi y'ekibiina kya NUP eri 100% confirmed. Kuliko omukulu amanyiddwa nga Kaliisa Emmanuel ono ayagala Ibanda South era nga naye kkaadi ye eri ebitundu ebiwererako ddala okubeera nga yagikwata either ng'amaanyi geesulise oba nga tewaavaayo muntu yenna agivuganyako. Gwe nno wenna amanyi abantu bano benkuwa nja kukusaba tusisinkane mu comment section obeere nga ate ombuulira ku bintu bino oba ddala bwe kityo bwe kiri ne ku ground. Kuliko omukyala amanyiddwa nga Goreti Kasemire ono ayagala kifo kya Woman MP Kyenjojo district ono naye kkaadi ye egambibwa okuba nti erabika eri mu ngalo ze 5 mu kalulu ke tugendamu aka 2026. Ivan Kimuli Kigozi ayagala ekifo ky'obubaka bwa Parliament Kiboga East ono naye ateeberezebwa okubeera nga kkaadi ye erabika nga emulimu 5 okusinziira ku statistics ezampeereddwa. Oyo naye kkaadi ye yandiba nga agenda kugifuna. Kuliko omukulu amanyiddwa nga Kakuba Juma ono ayagala bubaka bwa Parliament mu constituency amanyiddwa nga Kigoma South. Kigambibwa naye okusinziira ku statistics kkaadi yandibanga naye
yagyewangulira dda okusinziira ku bivaayo byennyongero gena maaso n'okuba nga ate nkutuusaako. Kakati wuliriza, waliwo omukulu amanyiddwa nga Akera Robinson abadde bagamba nti NUP eri mu Kampala mwokka. Kati nno omukulu ono bamuyita Akera Robinson ayagala bubaka bwa Parliament constituency bagiyita Gulu West mu kibuga eky'Eggulu, abamanye Gulu mu Northern Uganda. Akera Robinson agambibwa okuba nti naye kaadi yandiba ng'emulimu 5 singa bano bemba nkuwadde nga tebavanga mu lwokaano nga tebaabivaamu era nga tebaguliddwa, kitegeeza bagenda ku representinga oba bateeberezebwa balina higher chances okubeera nga ba representing ekibiina ekya National Unity Platform. Waliwo omukyala amanyiddwa nga Katembo Fatuma, ono nne mu kalulu ka 2021 yaliwo bulungi nnyo, bamuyita Kakembo Fatuma. Kakembo Fatuma ono bamuyita Katembo Fatuma ayagala obubaka bwa Parliament Kasese District Woman MOP. Kaadi ye agambibwa okuba nti emulimu 5 oba ng'alina higher chances okubeera nga ate akwata kaadi ekibiina ekya National Unity Platform mu kalulu ke tugendamu aka 2026. Awo ne tuvaawo ne tugenda, waliwo omukulu amanyiddwa nga Wobwinganiza Tanks ayagala obubaka bwa Parliament oyo gwolaba mu constituency amanyiddwa nga Kibanda South. Ayagala obubaka bwa Parliament ku kaadi ekibiina kya NUP. Kigambibwa okusinziira ku statistics ze nafunye yandibanga naye ayina higher chances okubeera nga yagenda okukiikirira ekibiina ekya National Unity Platform. Waliwo amanyiddwa nga Nina Akankunda, abangi gwe mumanyi nga Nina Rose. Ono ayagala bubaka bwa Parliament kubeera nga akiikirira district y'Essembabule mu Parliament ye12 mwaka gwa 2026. Ono naye ateeberezebwa okubeera nga kaadi agenda kubeera nga agifuna kubanga tewaavaayo muntu yenna yavuganya ku kaadi ya Nina Rose. Kakati awo nawo ne tuba nga tuvaawo. Waliwo ayitibwa Arinaitwe Rogers, oyo gwolaba ku screen yo bamuyita Arinaitwe Rogers, ayagala obubaka bwa Parliament Kibanda North, era naye okusinziira ku statistics yandibanga alina higher chances okulaba nga agenda kukiikirira constituency eyo ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform. Awo nawo nemba nga nvuddewo nkugambye bano benkusomera statistics zino nzifunye mabegako n'ensalawo nzikuwa olunaku olwaleero. Bwe waba nga waliwo eyaseringa out, bwe waba nga waliwo yava mu lwokaano, bwe waba nga waliwo yakyusa ekirowoozo, ojja kgenda mu comment section obeere ng'ontegeeza kubanga olukalala lukyali lunene nnyo. Olwaleero nkuwaako part 1, then olunaku olw'enkya nja kubeera nga nzija ate ne part 2 ne tugendako ate sayidi endala. Waliwo omukyala amanyiddwa nga Akero Fanis Mary ayagala obubaka bwa Parliament Busia District, kaadi ya kibiina kya National Unity Platform, era naye statistics ziraga nti ayina higher chances okubeera nga yagenda okukwata kaadi eyo ate mu kalulu ka 2026. Honorable Susan Mugabi mumumanyi bulungi nnyo, oyo ayagala kukiikirira Buvuma District, era we twogerera yaliyo yabakiikirira ku kaadi ekibiina kya NUP, era naye kaadi ye eri 100% sure nti yagenda okuba nga agikwata oluvannyuma lw'okuba nti tewaavaayo muntu yenna kubeera nga avuganya ku kaadi eno. Ne tugendako mu bitundu era ebya Western Uganda still. Omukyala amanyiddwa nga Jole Jacqueline Tukamushaba, ono nga ye Deputy President w'ensonga za Western Uganda mu kibiina kya NUP, ayagala kaadi ya kibiina kino okubeera nga akiikirira district ng'omubaka omukyala amanyiddwa nga Rukiga District, era nga naye statistics ziraga nti yandibanga yagenda okuba nga akwatira ekibiina kino kaadi mu kalulu ke tugendamu kubanga teyafuna kuvuganyizibwa kwonna newankubadde nga akakiiko kakyagenda maaso n'okubeera nga kasunsula. Omukyala amanyiddwa nga Honorable Goreti Namugga, ono akiikirira Mawugula County, ne wetwogerera agambibwa okuba nti yagenda okukwata kaadi eno kubanga tewaavaayo muntu yenna avuganya ku kaadi ye mu constituency emanyiddwa nga Mawugula County. Bwe tuvaako awo, waliwo omukyala amanyiddwa nga Kisache Peruth, ono ayagala obubaka bwa Parliament obw'omubaka omukyala Mayuge District Woman MOP 2026 kaadi ya kibiina kya NUP, ateeberezebwa okuba nti naye alina higher chances okubeera nga yagenda okubeera ne flaga ya NUP mu kitundu ekyo. Kuliko omukyala ono yeewaayo okubeera nga avuganya akubiriza Parliament amanyiddwa nga Anita Amongo, Woman MOP Bukedde ya District, bamuyita Alupo Mase Marion, era y'omu ku abo abaleeta oluvannyuma ennyo abajja ne bajjayo nomination forms zaabwe mu abaali ku kitebe oba bajja bagoberera omukutu guno nkakase bye mwabiraba. Omukyala ono agambibwa okuba nti kaadi ye nayo eri 100% okubeera nga agenda kugikwata kubanga naye tagirinaako muntu yenna amuvuganya kubeera nga agikwata. Honorable Lutamaguzi Semakula PK, omukulu ono akiikirira Nakaseke South, ekisanja ekiwedde abadde ku kaadi ya DP
wabula nga kati officially yajoyininga ekibiina ekya National Unity Platform era nga naye kaadi ye eri 100% confirmed nti agenda okukwatira ekibiina kino kaadi eyo, tewavayo muntu yenna amuvuganya ate oba oli awo neyo yandivuddeyo era okiraba bulabi nti ono kaadi yandibadde yagenda okubeera ng'agikwata. Waliwo omukyala amanyiddwa nga Kanyange Patricia Ayamba ayagala bubaka bwa Parliament constituency amanyiddwa nga Yibanda South, era naye okusinziira ku statistics ziraga nti kaadi ye erabika nga emulimu 5 oba ebitundu ebiwerera ddala ku 100 biraga nti kaadi yagenda okubeera ng'agikwata. N'ensembayo n'omukulu amanyiddwa nga Muhindo Moses Sesabyona ayagala bubaka bwa Parliament Bukonzo County mu bitundu ebya Western Uganda. Ono naye okusinziira ku statistics ziraga nti oba oli awo kaadi yandibanga yagenda okubanga akwatira ekibiina kino ekya National Unity Platform mu kalulu ke tugendamu aka 2026. Kakati no ye party 1 gye nkuleetedde, wabula nga ngenda kukomawo ne party 2 nga nfunye amannya amapya obeere nga ogafuna abateeberezebwa okubeera nga kaadi zaabwe tezikyaliko ku debatinga, tebakyaliko kulinda kakiiko ka byakulonda, wabula nga bo kiri confirmed over nti kaadi zaabwe bagenda kubanga baziweebwa buweebwa oba balinze bulinzi kiseera babeere nga batandika campaigns. Okonno nga ku top waggulu gyoteeka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abasajja bali abasatu benkugambye, okuli David Lewis Rubongoya, okuli Joel Ssennyonyi, kuliko Francis Zaake, kuliko abantu nga bali mwezo ayagala obwa Lord Mayor n'abalala abali awo nga bwenzizemba kusomera Alex Waiso Mufumbiro, Muhammad Muwanga Kivumbi, Honorable Lutamaguzi, Zaake Francis Butebi. Abo bonna kaadi zaabwe zigambibwa okuba nti ziri confirmed over nti bagenda kubeera nga bakiikirira ekibiina kya NUP mu kalulu ke tugendamu aka 2026. Kakati gwawuliriza sigalako olunaku olw'enkya ngenda kukuleetera party 2 nkuwe lisiti endala ate amannya amapya oba oli awo gw'obadde towulidde ate mu party 1 abo nga either amaanyi geesulikidde ku sayidi yaabwe oba nga tebafuna muntu yenna yavaayo kubeera ng'avuganya ku kaadi yaabwe. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo.